family y'Amani basudde ate byatabuse. Waliwo omuvubuka abadde atambula ennaku zino era n'ekifaananyi bw'omulaba yeeyita Katende basudde. Aba family y'Amani basudde bavuddeyo. Bino nno byaliwo emyaka ena egiyise baamulabula era ne bamuyisaamu n'emiggo. Ne bavaayo ne beetonda ku nsonga ewabula abafamily abasudde bagamba alemezzaamu era ebivvulu bigenda balanga nti tugenda mu bbato. Mutabani wa Paulo Kafeero n'owabasudde bagenda kufaafaagana. Kati bo babuuza bo tebamumanyiiko nti mwana w'abasudde era bamuwooninze ebisembayo. Obubaka babuyisizza mu yeekolera music analyst okuba ate nga ategeeza abamawulire ensonga zino. Atandise bw'ati. Abangi gwe bamanyi nga Katende okusinziira bwe weeyita. Abafamily y'Amani basudde babadde bantumye nkugambye mu mutima mulungi si mu bubi nti si kibi okukozesa ennyimba za kitaabo okkirizibwa okuziyimbira wonna w'obeera oyagadde ku mukolo gwonna era ku kivvulu kyonna kubanga Amani basudde yali takyali wa famire yali yafuuka wa ggwanga naye mbwe ekisinga obbamenya omutima gwe kwe kweyita omwana we. Ekyokweyita omwana we tebaali kibaddeko na buzibu naye mbwe waliwo abantu be weewolako ssente mu linnya lya ndi mwana wa Amani basudde n'otazizzaayo. Waliwo abantu b'oyisa obutali butuufu oba bw'okumpanya mu linnya lya ndi mwana wa Amani basudde ate n'otazzaayo. Ekintu ekyo kibamenya nnyo omutima era bagambye kikomye embagirawo. Sigala either ng'oli Seremba Francis ayimbanga basudde oba ayimba ennyimba z'abasudde. Neerekera okweyita Katende omwana w'abasudde kubanga teweddira Lugavi wadde nga wafuna erinnya ly'Olugavi. Ne gye buvuddeko baakutuuza ewammwe mu kika ne bakkuba emiggo olw'okwegaba mu kika nnyoko gy'atakututte. Okimanyidde ddala bulungi nti kitaawe ye Ssemugera Leonard. Maama we yenna abasenya Teopista. Maama we yakaaba amaziga gye buvuddeko n'abutambi weebuli nsobola okubuteekawo. Ye yeekolera bwe baayisizaamu obubaka ayongeddeko na bino. Weegaba ote ku kikanzi gye sikugabye okakasa nze nakola obwenzi mu maka ga kitaawo ne weetondera n'olaga nti tojja kukiddamu. Enkwata bbiri mbu mutabani w'abasudde ne Kafeero ani asinga. Bakooye okukozesa erinnya lya kitaabwe mu ngeri etali ntuufu. Erinnya lya kitaabwe olemereddwa okuliwanirira mu ngeri entuufu. Ne bagamba nti kisingako waaki obeera omuyimbi ayimba ennyimba z'abasudde so si omuyimbi omwana w'abasudde. Era ne bagamba nti bwe kinaasukkako wano ekiddirira weenenyanga wekka. First of all must weyita mwana w'abasudde kitegeeza nti Namyalo Dimitiri abeera jjajjawo maama w'abasudde wali omutwaliddeko ku sukaali anyweko mu ssente z'okoze mu linnya lya mutabani we mu bivvulu by'okoze mu linnya lya mutabani we kiryokke kuba naffe tubikolamu ennyimba z'abasudde tuzikozeemu naye ekibamenya omutima bwe kwe kweyita omwana w'abasudde. Lekeraawo okweyita omwana w'abasudde okkirizibwa okuyimba ennyimba z'abasudde nga bw'oyagala. Ne toddamu kwewola ssente mu linnya lya ndi mwana w'abasudde. Toddamu kwabula baana ba buwala mu linnya lya ndi mwana w'abasudde. Toddamu kubba bantu mu linnya lya ndi mwana w'Amani basudde. Geego nno okuvaako ewa Amani basudde. Ono Katende naliko naye yankakasa ebigambo bino ye nga bw'ali. Yaŋŋamba bw'ati yagamba mwana w'abasudde bwe nali naye mu mboozi ey'akafubo ulira. Ono ye muyimbi wammwe era nga addamu nti Ssaalongo Katende basudde. Oli Ssaalongo Amani basudde. Ate maama we yaani? Maama ye mukyala Florence Nabasudde. Okay. Mukyala Eddiringi. Awangaalira wa? Awangaalira awo naye ng'awo omanyi nti ayina waali era wawangaalira. Twalinako amawulire agagamba nti ate baali bakwegaana. Ensonga ezo zakomawa kuba abawagizi bwe beebuuza kyakomawa? Ensonga ezo Katonda yansinga okumanya. Kale yagamba Katonda yasinga okumanya n'ayogera n'oluyimba. Waliwo oluyimba lwe yakooloobyamu oba lw'abasudde yagamba nti basudde ne mu luyimba luno ayina we yamuteeramu. Ngenda kambiise mu mugundi nga bwe yabannyonnyola ti buli kintu kibaako obudde era essaawaako n'ebiseera ebigere. Katonda yamaliraawo amagezi yakola entegekere ya buli kitonde ekiramu. Bw'osussa mu biseera ebigere ebya buli kintu baba batuuse okutamwa. Bw'osussa wasaana okukola ne weebambuuza ennyo abatudde mu ntebe. Abange ndi musajja wa ndasi ku byentuuseeko tewali badde bandaba. N'abala okumpuka ennyo bankomye ne beerabira nti okuyimba bwenti kitone.
ate nga bwe njogedde bassewo nebeerawo okubanga eryantonda abalaba nze kankole ebisiimu abalabi kuba ndi waddala nvaamu omwatu amasabo kino nkimanyi erinnya lyeddene n'alikongojja mwali ntenze mu mutima kati mberiyitawanya emitima nindaddi bazika abajjeeka balinone balirinziriza ate mu bulumi erinnya oliri olisukiridde mu kiro nitugubyenako ggwe buyoza owoozesa ki tukule tumatize ndyoke nkwata ejjiiki bandabe ndi wawulire erisingeko ate ku luli beeyolereyo agaabwe amagumu bakongojja agonga buli omu mativu wamma bakama bange abalabi n'abawuliriza ebinva munno masanyu njabbagala mbasinze ku luli nosasula olw'empagira yammwe matiza nennyabo fuloola abasabye mumuyambe ennyo omwana we ataliika yasira emikono atadde mu gyammwe bataayi obwe bubaka bwenzi gy'ebubondo mbakulu bwe yanziramu bw'atyo naye emyaka 3 kwena egiyise ab'ekika baamutuuza era ensonga zaali bwe ziti maama we yagamba fukamidde nga nsaba okutuusa okwetonda kwange gy'oli nga maama nkusaba nsonyiwa saba kisonyiwa gy'oli maama okusonyiwa ki wankoze eki olw'ebize biyita ebigambo kubanga ebigambo bitya ebigambo bitya bimunywe ku bino byembadde neyita kino nekino nga kiyaye muve mu nsonga ze maama mumuleka abuuza omwana we ebibuuzo byayaga tusirike n'oli yaddemu maama olw'okuba nti mbadde neyita akatembe ekintu ekyo wakikola mu bugenderevu oba mu butali bugenderevu erinnya lyange lyogenza otto oyinza ddisasuzaki maama kankozesa munzikirize wamanya bwe wajja mu nsi omanyi emyaka gyo omanyi omwaka gwe bazaalirwamu omanyi basudde etandikira okuyimba omanyi gye nnamusisinkana gy'ogamba mbuno nakuzaala wagambako ekigambo nti nakugamba nti nakugulako ne gye nnamusinkana wakifulumyako mu kamwako kutwalako nakulaga ewaabwe nakutwalako nekulemba aya ebyo byaliwo era bamutwala ne ku kika ne bamusabula oyo katende webake fetujja kukwata tulya bamukuba bubi nnyo era maama we yavaayo n'atangaaza ku mwana ono byayogera nti mwana w'abasudde bw'omulaba amazima n'ekifaananira ddala ne bagamba okufaana si Luganda maama we yagamba wano amannya gange nze Nabasenya Florence omwami wange Leonard Mugera nze maama w'omwana Seremba Francis abamu gwe bayita Katende nga naye bwe yeeyita nze gamazima sisobola kwogera bigambo bitaliiwo kwewaayiriza nti nazaala kubasudde kuba ndi mukyala mulokole atya Katonda siina mwana wa muntu yenna gwe ntya wabula ntya Katonda abaana bange mbazadde mu mwami omu era sikolangako mbaliga n'olunaku n'olumu bukyanga mbeera naye namufumbirwa nga ndi wa myaka 14 omwana oyo namuzaala mu mwaka gwa 89 Januari era ye mwana wange omuberererye kati ebyo byagenda samwasamwa ng'ayogera nga yeeyita omwana w'abasudde simanyi gy'abijja naye ng'omwana yategeera bulungi simanyi kutegeera kwe kubanga watuuse endabanga embeera bwe yali maama woono omulenzi Seremba Francis oba yeyita Katende basudde agamba omwana bamuziika nakyabambaala awo wulira oyo singa aba avudde mu nsi aziikibwa ekyamabaale gye baagalamiza bajjajjaabe era naye bw'aba azadde mwana n'afa era naye aziikibwa kyamabaale maama taata w'omwana oyo amannya ge taata w'omwana owange Seremba oyo ye Leonard Mugera gyali mulamu nnyo avuga na takisi kati alina Kampala ayiseewo dda wano avuga Masaka Kampala ogategedde yeeyo nno gwe bayita Katende amma Katende soko nyimbiremu akayimba ka bbaaso mwene eradde okugyako abakiika ensi olw'okuba nnyimba nesireka n'omu atamatidde ekyo ekintu kyava wa Mukama n'akola nti anzeera mmanyimu n'ansonyiwanga kasita abanjiko we banjagala mmwe abatono mwekalakase mmanyi si kyatandongo wabula mwesulidde muti abaagalwa nkyaliyo nkulunga mutwe Seebaka
nyina ekirowoozo ekijja abaagala mukikirize mukiyambe nekyongerako. Aya basi. Katende bwe nali naye yaŋŋamba nti alina oluyimba lwagenda okuyiiya baluyita musango gwa muzadde olw'embeera gy'ayitamu wulira. Nzono ozindeese musembera omunyumya emboozi nyina ntoko yammwe abaagalwa lugaba oyo byagaba yampa ebingi z'okunyumyanga anti tuyinza giteno gyensuna yewoomera abangi n'emboozi ensusule awo muli mutye wammwe eyo mmanyi nti mussa ewange mpisibwa bubi n'otulo twambula bampita mutakisale kambalojje bamaama abataate n'emboozi yammwe kulira ennyiike ku mutima ey'amaanyi eri abatuzaala nedda naddala abamaama waliwo ekyasoba mugireyo mutereeze abaana tusubwa maama akyembuuzaawo kikyate ekyasoba obutanga bwa mu butonze mpono